wewasanga mubadduka yampa Mungu yakuwa anti mabebi tere mbagambe Katonda nga yakedde ku makya nakuwa blessing nga Shiba Kalungi munnange abakuwadde munnange ate blessing ekyo nno nkyogera olw'okuba nti nno Shiba Kalungi munnange ate omuziki gwe guperforminga bulungi nnyo okkamala era nga ye abaffe katwogere munnange ate ku bakyala abakyasinza ate munnange ate okukuba ennyimba ez'akabi nga n'oba nga ogenze nga mu masomero ng'osobola oluperforminga bulungi nga nakyala Shiba Kalungi for example ng'asobola munnange ate oluperforminga bulungi eside eyo kakati nno Shiba Kalungi ali omu ku bo munnange era ng'oluyimba luno Somebody munnange ate lufuuse ensonga okwetooloola lufuukidde ddala munnange ate okwetooloola naye nno akatambi kano kaataddeyo wali nga ali mu kukola munnange wali amazina wali omukyala Amelia Nambala yabadde munnange ate ku kamera bye ngenda okubeera nga nkutuusako ku maaso awo mpozi ne Rema Namakula naye avuddeyoko munnange n'akakasa esayidi eno wulira no munnange ate byali mu kugamba bambita Geminati nsinziza ku Geminati Yogi ngenda kusaba ekintu kimu olaikinga vidiyo kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati nno katusooke wali ne Shiba Kalungi munnange nga we mbadde nkunnyonnyola omukyala ono ayimba music muganda wange nga n'obeera ng'ogenze ku ssomero ng'osobola oluperforminga bulungi nnyo by the way nga nkuzizako emabega nayitako ku masomero ag'abasiraamu naye ng'oluyimba neeyanziza nga balukuba bulungi nnyo eri abaana n'oluyimba luno era bw'oba oluwuliriza munnange lupureyingira ddala bulungi nnyo mu baana nga tewali kwesittaza ye mukyala nno munnange ate Shiba Kalungi kyaleese munnange ate mu muziki gwe esayidi eyo ate ng'ayimba munnange ate ennyimba ezirimu message esayidi eyo n'owulya ddala nga munnange ate lukutte omubabiro nno ye mukyala munnange ate Shiba Kalungi naye nno akatambi kano kaataddeyo muganda wange wali ku mukutu ogwa Instagram kosa ne TikTok katredinze nnyo sigenda kubeera nga njogera bingi kasooke nkuweko ko katambi kano olabe ekibadde wali jjukira nti nabadde mu maka ge mu nnyumba nga boogezako okulaba tewanzikiza wammala international love waginsigamu bawe wewasanga mubadduka yampa Mungu yakuwa anti mabebi tere mbagambe era bagambe nti oli samba bakuba obatte oli wasa oli somebody wanji tekayo somebody aya somebody ayayaya kikubo kitte gamba nti somebody akwetaaga somebody botajja yinza ofaya fadda somebody agudde wala babakwate bonna bakuba by the way lutredinze nnyo wogenda ku YouTube ba views lugenda mu 7,000 omwezi we gunaawera lujja kuba munnange ate lukubye akakadde eside eyo mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi ku luyimba luno kakati nno awo nkuggyewokko katugende mu maaso wali Rema Namakula avuddeyoko waliwo akatambi kabadde ataddeyoko munnange ako nga bw'okalaba awo munnange abadde yeekola ebintu wali wonna akatambi kano akatadde wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa TikTok ennaku ezo munnange ate gye buvuddeko abadde nga yakajoyininga munnange ate omukutu ogwa TikTok naye abeerayo keeyo ng'akikwasaganyako mpolampola muganda wange naye nga wali avuddeyo ku bambi n'akakasa mami we jjukira nti no mami we alina munnange ate ekivulu munnange ate okujaguza munnange emyaka gye gy'amaze munnange ate mu kisaawe ky'omuziki omukyala munnange ate Rema Namakula nga bwogezako okulaba abadde amuwadde opwawo wali wonna kibadde kiriya nnyo amba yayise wano mukamotoka akabulubulu hello abami n'abakyala ladies and gentlemen Rema wano banange mbayitanga 26 July 26 July ku Serena Hotel mujje tuwagire mama wange Halima Namakula
bwe kityo nno munanga te bwe kitambudde kakasa nti nno video ogimpeera like gwe kasita obeera ng'osubscribinze linda bulinzi update yonna tujja kuba tugikutuusako wano ku Geminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.